bawagira nnyo abantu abeewabwe nga batandikira kuba abantu beewabwe nga basapotinga ddala n'abeesenfu kati tutunire mu nsonga eyo zimbadde nsaba. Okay, babale nnyo era ogenda kuddibwamu. Waliwo alina ekibuuzo ekirala? Victor, concert yammwe esembayo mwayawukana ne manager olw'obuzibu bw'engabana. Mutaddemu mbeera ki okulaba nti ekyo tekiddamu kubaawo? Waliwo alina ekibuuzo ekirala? Mbalamusizza ndi YouTuber kino mbadde nsanga kibuulize ba YouTuber bannange ebiseera ebisinga ekivulo eky'amaanyi muteekako copyright ku performance zammwe tusaba mukitangaaze oba tunajja oba mutugambe mujje tubakube strike. Okay. Kulwa Barunywa promotions njagala kuddamu omwami avudde Mbarara. Matches ku poster tekuliiko bayimbi b'Embarara, but we've already contacted abayimbi b'Embarara and definitely abayimbi b'Embarara bajja kubaayo ku Ajib Motel nga performing alongside B2C. So omuntu ali Embarara abeere nga ali rest assured nti bajja kufunayo n'obweshongororo obw'abaana b'Embarara. Ku kibuuzo ky'engabana, I think I'll give that to the group. They will decide who of the three answers that. Uganda waffe okuva ku Galaxy yo Victor ekibuuzo ekyo ekisookera ddala olayika tewafuna ka research kamala naye ensonga ezatawukanya ne anti tezaali zakifuba oba management yaffe ensonga twazirambika bulungi tenjawulo yali mu kirooto kyetwali tutambuza ffe nga group wamu ne management eyo. Actually abatumanyi a bit closer tetuwangako nsonga eyo nti twakuba tetwafuna oba tetwawe oba twabiba oba mu nsonga eyo bwetyo wabula tuze tubanyonnyola twalina difference mu ngeri y'ekirooto kyetulina as a team ffe ogaseko ne management eyo so kikyasinga oleeta enjawukana tekyali kya ssente. So ku lw'ensonga eyo ebintu bya ssente before you go into anything era naffe twali tukimanyi kyetwayingiramu ne kyetwali tunofunamu twakimanya era twakifuna. So abantu bonna abajja ku concert yaffe nga 19 Mujje nga muli musuubira okusingira ddala okunyumirwa because gye tusinga okukola bintu bya ssente tujja bikolako nyakagere kekiri kinokugabana kuba kwaffe eyo bitulekere mujje tubakuba endongo munyumirwe bulungi. Thank you so much. By YouTubers, ekibuuzo ekyo omukulu kye yabuuzizza ekyokuba striking music oyo yali distributed by companies. Tubuziwa authority nga tetunaba nakola concert okubanga zimonitoringa music waffe wazannya wonna. So we are only authorized as a group to upload our music and everything that belongs to B2C. Ekyo strike gyofuna teva waffe wabula eva bantu waliwe tukwasa music oyo. So bw'oteekamu oluyimba lwa B2C mu kintu kyonna, they will definitely strike you and tell you oba balulekayo ne basigala nga tofuna royalties ezo. So authority ffe tetugirina ng'abantu wabula we distribute our music from the start. Senga tugamba nti kulwokusatu tugenda fulumya oluyimba gye luli already. Omuntu
omuntu yenna ddamu okulu-uploadinga bagenda mu strikinga. Yeah, Baba striking. So even the video you upload, because me I remember those days the episode we had there. Nageza ko take a video ndoza alimo Oluyimba Good Life. Era banchi ali awo nange ne bangamba Oluyimba doesn't belong to you. Ne baddamu ne bakijja video. So and those issues which awo babona tekiri performance. Yes, ne performance. Kastamba mu Oluyimba nga luyimba nga fa bayimba. Yes, performance jinateka nali nyimba Oluyimba Good Life ku radio yafa bukedde. Yeah. Gundi one a Kololo. That's when it happened. So performance nazo was striking. I can understand where the YouTubers are coming from. Naye nze ndi wakati wa bano nammwe banoonya sente nga nammwe bwe munoonya sente. Music YouTubers nga afunayo eddakiika 3 ng'alina B2C backstage before concert. It can be wonderful, but it's the first of its kind. That is an off-the-head kind of advice I'm giving you. Content tabela necessarily nti ali wali maaso wokka. Thank you. Smith, just collecting body tukolagana nayo na rights to performance nadala music wafenga tuli oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 07 2 1 4 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.